amawulire g'okufa kw'omulabirizi gantukako mangu. Sijja kubagamba tikutegeerere. Kyokka mbadde muvunaanyizibwa bungi ne bunkugira okubatuukako mbagirawo so nga kyenandibadde ngola. Olunaku lw'eggulo nkubiriza Olutikko lwa Buganda Lutikko Mugumbule namusabye abatuuseko bakuba Ssaabasajja Kabaka mu kusaba mu Lutikko ennamirembe obubaka obunanyinga kuddamu okubasomera olw'obukulu bwabwo, naye okusinga ennyo olw'obukulu bw'omukadde ono agalamiddewo. Naye nga sinasoma bakuba Ssaabasajja Kabaka nange nsaasira nnyo ab'enjuluyi, maama, abaana, abooluganda. Nsaasira nnyo abakristaayo bonna, nsaasira nnyo bonna abagunjuddwa n'abaganyuddwa mu bitone n'obuweereza bw'omugenzi. Okuva Kabaka Mutebi bwe yatikkirwa emyaka 3 emabega, tuli ku kaweefube wa kusaawa ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa ekyo tukirabira mu mbeera abantu mu Buganda ze babeeramu. Ekitiibwa era tukiraba mu ngeri abantu gye baba bategeddemu amakulu amatuufu ag'obuwangwa n'ennono. Bwe twogera ku migaati tubeera mu kazannyo oba tutegeera nti ebika bye bitukuumye okumala emyaka 9. Mu nsi eno enneegulungirivu ng'ebbeera mulimu amawanga ameka agalina ebyafaayo ebimyaka 40. Bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka kye Katikkiro kyaffe nti yekitaffe mu ngeri eyo tunywezebwa ng'abaana ab'endeemu, kiriwo omulaka oba byakwesaawo. Bwe tulwana embeera z'omuntu owa bulijjo zirunguuke, ate bulungi, asule bulungi, abaana basomesebwe, abantu bejjanjabye endwadde, ebyo birimu amakulu oba byakuyisawo. Kaweefube ow'engeri eyo Ssaabasajja Kabaka bwaliko ebbanga ly'emyaka 3. Kyokka kaweefube oyo tayinza kuvaamu kalungi okugyako nga Kabaka alina abantu abamanyifu nga Bishop Mayiga Ssenyimba. Omulabirizi ono yali muyivu, nga muyivu ddala. Tulina abayivu bangi abaabula, kubanga bwe babanguka mu byabagwira ebyabwe nga babyesuubabba, oluusi ne babyekwekera ddala. Kale n'oteebereza ensomera ki atalina akantu konna keyeyiga? Bw'ate omuntu bwe yeetaaga ebibye aba yeyiga ki? Bishop Mayiga Ssenyimba gye yakoma okutegeera Katonda, gye yakoma okukuguka, ate gye yakoma okutegeera obwetaavu obw'okuzza Buganda ku Lutikko. Nsaba abakuguse bangi bali mu batunuli abakugu akakensa.
nsaba abakulembeze ab'eddiini eddiini eriwano erumya n'okungi nsaba abakulembeze ab'eddiini n'ab'ensi osanga ab'ensi abakulembeze abalonzezeekulidde naabo bonna abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mwenna mbasaba okwetanira enteekateeka z'obwakabaka nga Bishop Ronald Ssenyimba bw'akoze. Tegeera kabaka wo tosobola kukakulira digiri 6 kabaka yakulema okutegeera oba mujega olwekiri kubanga obuyigirize kugazija bwongo naye ate ebibyo byotategeera wasomera bwere. Tegeera ennono n'obuwangwa bwo weesuka ku nnono n'obuwangwa byababbiya ebibyo n'obyesamba bwenkutereka obunkyayira bwere. Tegeera obuvunaanyizibwa bw'olina mu kaweefube w'okuza Buganda mu Lutikko. Buli omu alina ettoffaali lye by'alina okussaako. Bino byonna n'ebirala singa Sankeere n'anjogedde nnyo, bino byonna n'ebirala Bishop Ssenyimba ye abadde tabitegeera butegeezi naye ng'agiyingira butegeezi. Amakulu eki Bishop Ronald Ssenyimba abadde musajja nnyo. Ekibi mukwatibwa obujja mutamukira mugala. I apologize for coming late, my Lord Bishops, but I was eulogizing the departed bishop for being a man of God, for understanding the world in which he was born, for being truly educated because he appreciated his cultural heritage without compromising his religious beliefs. And I was urging the leader, the educated, people with huge responsibilities, to first and foremost understand and appreciate where they come from. That's the basis of building a strong nation. After that's the basis of building a strong church. If you don't understand your heritage, the church you build is going to be weak. The nation you build is going to be weak. Because you start home, that gives you the foundation. That's what Bishop Ssenyimba understood. That's why we all love him. Rwange n'abo makaka lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna ntuusa okusaasira kwaffe eri ab'enju yonna. Maama musaasire nnyo mwankyasako makaka naye emmere eno n'ekitwala mu ntamu naye endala n'ensiba ne bampa emmere n'ensiba n'etwala twakigako sabbiiti n'aba. Era Bishop abadde ansanya n'agamba tewakwata byakubuulira lwaki odda musaalibwa nnyo. Ekirungi omukulu w'omulabirizi Ssenyimba mukwafu. Omukulu wa Bishop Ssenyimba mukwafu mu kkanisa, mukwafu mu byenjigiriza, mukwafu mu bw'olyolangira n'abambejja, mukwafu mu buweereza bw'ekabaka. Oyinza kumugamba ki? Ssaabalabizi byagambye nti alindiridde engule nze ndaddala mu Mukono nemugenderako. Kansome obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ntuule.
tuwulidde ennaku nyingi amawulire g'okufa kw'omwami wo era kubantu waffe wannamaddala omulangira Bishop Michael Ndawula Ssenyimba. Tutalo nnyo, tukusaasidde nnyo olw'okufiira omwami wo nga mwakajaguza emyaka 2 mu bufumbo. Tukwebaza nnyo nnyini olw'okumulabirira obulungi mu myaka gye egy'obukulu n'okumuwagira mu buweereza bwe bwonna ekimusobozesezza okutuukiriza emirimu egy'obuvunaanyizibwa okutuusa Mukama bw'amuyise. Mu ngeri y'emu tukwasa bamulekwa kubanga ekyalina akalema n'endagire olw'okufiirwa taata. Twebaza batabani be abalangira Paul Kayima, John Kayima ne Joshua Kayima olw'obwe bataalira nnyinaabwe okujjanjaba mukadde waabwe. Tubeegattako okungubagira omuntu abadde ow'enkizo erina mulondo n'obwakabaka. Emyaka 28 egiyise nayiga Bishop Ssenyimba n'abantu abala abatono ne tutandika ekitongole kya Kabaka Foundation. Okuva olwo tutambudde naye mu mirimu gy'ekitongole kyonna era nga yankubiriza olukiiko lw'abeene b'ekitongole bwe mba nga sisobodde. Alese ddene Kabaka Foundation abadde amanyi ebintu bingi ebikwata ku mukisa, ennono n'obuwangwa era nga tumwebuuzaako emirundi mingi. Mu mbeera eyo yakulemberamu bulungi omulimu gw'okuddaabiriza amasiro g'ewama. Ekyo kyalaga atassa ekitiibwa mu buwangwa bwe era yenyumiriza mu busaale bwe ng'omulangira. Bishop Ssenyimba tubadde tumwenyumirizaamu nnyo olw'ebitone by'abadde nabyo nga mulimu obumanyi, obukozi, obuwulize, obwesimbu n'emmiizi. Tumusaaliddwa nnyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu egy'etteere gy'amukozesezza mu nsi. Tusaba Mukama amuwe ekimuleeta emirembe nammwe abagumye. N'assaako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda n'aba Uganda bajjeko e Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence
Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you